tugenda kuwuliriza speech ya Charles gwe mumanyi nga Charles wa Asia wa Charles oba Charles wa Asia yoyo TikTok promoter Arua jangu wano SB promoter jangu wano maaso wano obeko ebigambo byogere eri abantu SB TikTok promoter jangu wano obeko ebigambo byogere eri abantu bagakulira bigambo byo Orua. Yes, abantu laba ku Mapu Media TV or yes, Charles Bambi. I know it. I wonder. Banange, bakungu bakuzibanange mwena. Amanya agange bampita Charles S. Yando abasinga obungi bambanga babulijjo TikTok man. SB yo promoter wange kati bakungubazi bannange ntuusa obubaka okusasira eri ennyumba ey'amaama waffe amaama waffe agala Asia ne taata agala Asia ne bamaama bonna ne baganda be nti Asia oyo nze kenyini ayogera ndi artist we twali tuzanya comedy era abantu balona mbadde mutulaba ku TikTok we twali tuzanya TikTok era ndowooza n'ebyembaga mwabiraba abayina essimu ezeza smartphone kati abadde munnange nnyo nga tuli mu kuzanya TikTok naye bannange kyakusalirwa nnyo okupibako Asia kulida okunyolwa kw'amaanyi kulida omutima gwange gonna gwamenyese era mpulira bubi nnyo bannange naye kati bannange bakungubazi bannange Asia abadde muntu mulungi nnyo abadde kusinzira ku myaka gyemaze naye giringa ebiri kuno kubadde gwakusatu 2023 nga tutwala ekintu ekyo tutambuza ekintu ekyo kyetubaddemu kya TikTok nga line Asia oyo mukwano gwange nnyo ne bannange nnumiddwa nnyo ne ba TikTok bannange mwena ntuusa okusaasira gwange nti tubiriddwako omuntu ow'amaanyi era si kyangu nnyo kati kuzaawo Asia nga Asia bwavuddewo kigambo kya nnaku nnyo fena kitukwatako nga bamaama bali bwe boogedde ba MPs Asia abadde muntu wa mugaso nnyo eri eggwanga lino Uganda naye bannange bakungubazi bannange Asia akoze ebintu bingi era ensonga abantu bonna basinga obungi badde baagala nnyo Asia olw'embeera yabadde yeeyisaamu ntuusa okusaasira ennyo bazadde ba Asia taata ne maama ne ab'enju yonna eno ne baganda be bonna bamaama bagojja baani nti kitalo nnyo okubibwako Asia naye tulabye nnyo ffenna okutwaliza wamu nga bwe ba TikTok fena tuwulidde okunyolwa kwa Mirembe Namirembe abadde mukazi mulungi mubadde mutulaba nga tuzanya katemba waffe nga talina buzibu era badde asanyusa nnyo stress naye munange kitalo nnyo my lord I wonder thank you to come in a big